eggwanga tumanyi government gye tutambula nayo yabatujju, government gye tutambula mu yabayekera, government gye tutambula mu tekyali yaffe si y'abantu bali ku byabwe. Naye nammwe musirise muwoza Kyagulanyi tuyambe sima Besigye simanya Kabuleta simanya Lukwago Gasiya teri agenda kukulwanirira gwe munnayuganda olina kyekolera gwe. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Amaanyi galabikidde mu kooti awo naye ogatidda nti asigatidde aba NUP 16 bakkiriza emisango amwenda be bakyaganye banakibiina ki NUP 16 bakkiriza emisango egibavunaanibwa ng'egyokusangibwa n'ebyekuusa ku byambalo by'amagye kubakkiriza nokwe kwabadde omukyalo oyo Olivia Lutaya Sanya Mwaidin n'abalala. Omukyalo oyo abadde face nnyo mu kubeera nga balwana okulaba nti abantu bano bava mukomera abamazeyo nakabanga akekulunguliridde ddala myaka ena nga bali munda. Wabula bano bagenze maaso n'okugamba nti bannaye ekituufu batusanga n'ebyambalo batusanga n'ebintu ebyekuusa ku magye. In fact ne balooya baabwe baba dropinze okakkananga babadde nga looya omupya gwe bafunye nga w'amagye mu bufu obufaananako bwe butyo. nkate ekizibu kyo kiriwa. My question is abantu abagenda maaso n'okuba nti nno beenyigira mu by'obufuzi ne bagenda maaso n'okuba nti batoba ne sekutoba yenna kifaananyi ki kye tugenda maaso n'okufuna abantu anytime nti oyinza okwesanga ng'oli in the coolers ku lw'ebyobufuzi wabula n'ogenda maaso n'okuba nti oteekebwako emisango gy'oyinza okuba nti tokoze. What is the way forward ku bantu abalwana naddala ku sayidi eno gye tuli? Bwe nkugamba ebintu byange ngenda okulaba ng'okyusa face oluusi ng'otidde. Nali ku muzindaalo gwo twali tutudde mu katundu wali naye nkugamba nti tukola ebyobufuzi nga tubikola ng'omuzannyo tubibalaatiramu naye gwe tubikolerako ye alaba batujju. Oba ojjukira statement ezo ojja kuba nkoze bulungi singa ofuba abantu bakola mu review mu bintu bye tuba tuyiseemu n'obigatta ne bye mbanzizeemu okukola. Manyi oba olimba ebimu tosobola bijjukira naye oba oyogera bituufu kyangu okubiddamu. Kituufu ekyo. Nakugamba nti ffe tukola ebyobufuzi nga tusaagirira naye ng'ate ekiro tukimanyi mutwagala kukyusa gavumenti naye tubikola mu lusaagirira. Naye ggwe by'oyogera olaba nga bwe mbyogera wano kati ye oli alaba kkoni ali ku muzindaalo ayogera neetaaga kukubisa RPG wano. Era singa si kibayita ka fighter jet because gwe kyoliko naawe oli museketerezi wa gavumenti era oli amanyi oyagala mujjamu naye kati ate gwe omanyi oyogerako bwogezi. That's why mba njogera ensonga zange nzogera ndi serious. Bwabaawo byonna biba bituusewo era nabadde serious nga mbitegeeza. Gwe tudiringa naye mumugera ne muleekaana mukoze mutya muyambaza bukofiira biki alaba bayeekera. Nabadde n'omwana nga nvugako ku booda netusinkana aba prison nga bambadde waliwo uniform ekiba kibabwadde kyebibomboola ne Uganda naye olemwa kale nabo babwadde uniform emugamba nti ye kubanga munywanyi wammwe ye buli kimu akirabira mu ango y'amagye alinga mubazi ennyondo ye buli kimu ku kimuli mu maaso. Gwe buli kizibu kyoyogerako akirabira mu nnyondo. Kati twabyogerako wano njala tusooka tuanalyzinge lwaki bafoosinga abantu bano bakutte abatalina musango okukkiriza nti baguyina. Mu record bo bagenda kuba bakifunye mu record eziri official eza kooti bazifunye eziri official nti abantu bano bakoze ki bakonfessinze era bo bakulaga nti tebaba batulugunyiza bo bakkiriza nga bo. They pleaded guilty. Kubanga gwagamba nti baba kase tolina bujulizi. Nawe ye bwakola report ye nti bakkiriza. Bwagende wabakanywa musayi banne ba Putin abaga nti mulaba abazungu banwanisa naye nga bana mulaba bana bakkiriza bali asatu mbabine bakkiriza bano balina omuya ina RPG bana babiri bali operating fighter jet ono nga ina zibomu C4 nga bazirina nyo balaba
kali bali bagamba mbufe tulimba wamma ng'ave wa Putin ng'agende wa North Korea kama mumpeyo ko kubyo kulwanyisa olaba n'abaana bano ono bade ne zisifo 10 kati olaba kana akalenzi kana akatono ke RPG kaje tisse ate nga babikiriza ate oza bamanye ebifa wano bo babikiriza n'abazungu abali very stupid by the way boka sachibira kiri court process kiri form bakitwala baloza mbubi ebyo tebakiriza ndi waliyo kubukuusa mu ate mubagamba singa bali bagala bikiriza ngabo mulowooza nti babalwanira singa tebabalwanirira dda bo bamanyi bituufu era bayinza bagamba but you should not be radical we can negotiate bo baleeta ebyo kaba bamanyi byaddala mukwata nankani pistol muina AK47 otegeera so yaba amaze okwenaazaako enziro kiri ku record officially mwenga abalekera walala kati walala gwe mukuba wano internally tamukwatako nnyo yali kwoli kuba yamuwa obuyinza bamuwazi tanka ne tia gas n'ebirala amulizaako bamulisa olaba bano banjekera wamma nga relations anyweza kyo ate nabawa n'amafuta ama mu China sakuwa amafuta bagala tabangula nga n'okweyombeka kibanga ekyana ekyejo olaba era Museveni yabeeranga ekyana ekyejo eyo bagenza okusaba anti ze nkugamba olaba wamma kakati bo babibirivinga ng'abajja mu byayagala mwono nga muleekaana nkakasa bulungi buli munnayuganda ategeera akimanyi bulungi nti bano abaana si batujju si bayeekera oyinza okwesanga nga mwabo n'ogamba omwana omuntu kwata omuggo ogenda okuba eguuni nga tasobola kikola naye bamutaddeko ogwokuba nti yabadde alina sifo bamusanga ne zisifo wano mu nsawo ng'atambula nazo agenda zitega now kiki tulina okukola abali mu byenkyukakyuka tugyewo omuzannyo tukole ebirina okukolebwa tewali bukulembeze bwe tugenda kutoola butoozi ku sowaani tutwale obukulembeze babulwanira nze matovu siri wakabi ne ssente sirina naye empaayo akadde mbereko bentegeeza bategeere ekyokukola bazuukuke tosobola dulwana bwomu matovu ne bwe nayogera ebikankana sijja dulwana bwomu kati ndi wano manye ekiri emasaka manye ekiri eggulu naye nina okubanga bwembeera wano waliwo abali emasaka 5 eggulu 10 ekisolo 7 nga bonna bakola byebimu ideology awo bwe mwegatte mulyoka mukola ekirimu amaki naye mulolowooza nti ojja ddulekera gundi ntera okubalaba ono Kyagulanyi ye mununuzi waffe teri mununuzi wo gwe mununuzi wo wano Besigye bamugamba nga tuwe mundu wewe Besigye waffe teri mununuzi wo gwe wenunula. You must be part of the game. If you want to change the game, be part of it. Okulowooza nti abo amatovu banayogera Besigye banayogera oyo Lukwago oyo simanya Kableta oyo simanya ani nowhere. Buli omu alina wagenda okukoma. Kirina kukolebwa ggwe munnayuganda awulira nzira gye twatandikidde. Enkyukakyuka etandika naye kubanga simanyi byoyagala. Nze nyinza okuba nkomplaininga ku masomero amabi ng'owali mu international school. Kati gwali mu international school waliwo tichi omu nga ye muyombi. Gwe enkyukakyuka gyoyagala tichi okumugjawo bakuwe tichi omulala. Tibifaanagana. Birala. Naye kati ze tuli wamu. So abalina common cause nga challenges okusomozwa kwe kumu twekolemu mulimo. Ate okwekolemu muno tekitegeeza nti gwe West ogiwa no ku need. Wabula gy'oli gy'oba weekolemu omulimo ng'ogatta ku ddoboozi lino nga bwe tugambye ab'entobazi. Bagiye amafactory gali. Bano abayiwa ettaka Kasirye Eggwanga yabikolako. Abayiwa ettaka bano Kasirye Eggwanga yabikola. Nga basenda ettaka. Abayiwa ettaka bano. Ng'atuukawo. Otegeera? Yakola kikanga n'ababuuza. Ate kubabuuzaako. Anti yabikola. Kakali gwe nga bajja beesirwalizaawo. Omazo kiraba mayi bagamba akusinga kubya gwokutte. Kituufu. Babakkirizisiza. Yes, they are fighting for their life. By the way, credit them. Myaka ena si mitono.
Osiima abaana bano. Abaana mbasiima 100%. They are fighting for their life. Kyosooka okukola nga mu nsi survival oli musajja muisiraamu. Osooka kutaasa. Oli musajja muisiraamu. Sibwa kiri? Bw'obeera mu ddungu nga mbizi eriwo. Do you die? Ebigwabo bimbuulira biri mu byawandiikibwa biva mu nze ndi mu Katoliki. Bw'obeera mu ddungu okkiriza okufa nga embizi eriwo. No, kino kye bayita hard talk. Kino kye bayita hard talk. You swallow that bitter pill. Otegedde swahaba. Teweekwata mu maaso. Njagala oyogera ensoogi buwulire okkiriza okufa. You first waliwo n'enjogera. Nti bwe mba kyaliwo nga bazze banjiribya. Osooka kunkweka abatujju ne bagenda. N'olyoka otandika nga negwe kiki. What is the problem? Neto mpaayo buki? Buwi. Sooka saving a life first. Twesorting ebisigadde. Era ogenda mu maaso wali n'ogamba Munyazi Mungu byansobyeko nenadde n'okutaasa obulamu. N'owanika emikono. N'ogera n'osaala n'obikola byonna ebirina okukola n'oweeklinzinga. Fe bwe nali nsoma mu busomesa mu psychology yali twakisoma ndoza mu kyali mu sociology itwa psychology bagita ethical dilemma. Ethical dilemma abasomesa tulina ethics ezigobererwa, tulina empisa oba ennono y'obusomesa ezigobererwa mu profession nga lawyer bwalina nga doctor bwalina nga abasiraamu bwe mulina ethics za mulina ebigobererwa ng'omukatoliki bwakola ki bwalina. Professor bamuyita Mugagga kati yakulira college ya school yali atusomesa natugamba mu ethical dilemma. Yes sir. Natugamba kwa mwaka faananyi nga gwe taata awaka abampuliriza njagala muntegeere bulungi mayenze ndi musomesa. Yes sir. Natugamba kwa mwaka faananyi olina omwana ewaka wa myaka 18 mwana muwala naye mukazi wo yanoba oba taliiwo naye wagenze olina girlfriend gwadde oyogereza agenda kujja n'omira Viagra mu kiseera ekyo waliwo Viagra nga zitinse nnyo n'omira Viagra. Bw'omira Viagra omukyalo ono gwadde ofunye n'atajja saawa ziri 8 za kiro mutaka bw'otamuwa kyakulya bakusanga ku makya nga wakutuse ng'emaanyi ga Viagra gali n'akubuuza kikyokola. Ono mwana wo muwala gw'omuzaala mu buwangwa tolina mwebaka ku mwana wo gw'omukola ki naye ate bw'otamwebakako kugenda kufa. Ekyo kye bayita ethical dilemma. Kati olina kikutunuza wansi kye bayita dilemma. Obeera mu katu nfa oba Kamfe. Otaka kulima kyota dilemma nfa oba n'atugamba ekyokubiri okubba kibi. Esewo. Naye oyina mukyala wo agenda kulongoosebwa abadde lubuto bakubidde bwe batamulongoosa mu ssaawa 2 mufu okusaba ku musaayi gumuvaamu n'ebirala. Naye matovu alina ssente wazimusabe tajja zikuwa ate ozirabakaawo n'akubuuza ozitwala ozireka kubanga oli musajja mukkiriza nnyo. Oli mukkiriza fe abakatuli kyenneema yonna ekuliko. Simanyi abasiraamu ki ekikubeerako awo. Imaani yonna ekoze eki? Imaani yonna ekuliko tokkirizibwa kubba. Oyinza okuba oli mu kiseera oli mu kisiibo. Oli mu kisiibo ennaku zo zitwala. Imaani yonna ekoze eki? Naye ate omukazi bagenda batamulongosa mu ssaawa eza anti kapuuti n'akubuuza ssente ozirabawo. Ssente ozipakula oba afa. Ate oba ozibbye oba ozitutte taasa bulamu. Zizo anti ye bwakubakwata bakuba gyakatale oli mubbi oba otegeera. Ekyo kye bayita ethical dilemma. Njagadde kukinyonyola gamba abantu bakitegeere. Ethical dilemma okubeera mu katu wakati w'okukola ekituufu n'okukola ekifu naye ng'olina ekiruubirirwa ky'okola ki ky'olina okugusa. Abaana bano myaka 4 bali mu nkomyo. Ani abalwanirira? Abalwaniriza civilian ne mu kooti bamugoba bafiireyo oba bakonfesinga kye bataakola bawunye obulamu.
kuba bakuwa option emu confessing owonye obulamu oba sigala yofe kuba emisango gyade treasonary. Yes, kati ekibuuzo bakkirize bagende paka kalabba oba bakonfessinge babasonyiwe because it's now a game, it's a deal. Bokkiriza tukuta ne bwogana tuyongereyo bo be balina obujulizi be balina kooti n'ebizibiti be babirina ng'ebyakyagulanye eggulu bo be balabe emmundu mu Kyagulanyi mu Yasula be bagirina okitegeera kyentegeeza bo be balina obujulizi be balina kooti be balina n'abajulizi ebizibiti be babirina be balina abajulizi ne kooti be bagirina kati gwona osirika bono ngamba gwe kyolina yeggwe kenyi gwe kyolina yeggwe actually gwe kyolina kwe kukkiriza ebyabwe oba okulemera ku bibyo naye ng'okulemera ku bibyo okulemera ku byo ntaana bokkiriza ebyabwe bakuta muneeso otingira emitala. So nsaba bannayuganda abaana bano one tetubanenya tusiime the endured emyaka ena tegibadde mitono nkukakasa balina okuba batandika baperereza mu wiiki yasooka nga babakutte ekyo ndi sure mu wiiki yasooka balina okuba bagamba mutubuli abatuma 4 years they endured 4 years really babanga batendewalidde okutaasa obulamu eggwanga tumanyi gavumenti gye tutambula nayo yabatujju gavumenti gye tutambulamu yabayeekera gavumenti gye tutambulamu tekyali yaffe si y'abantu bali ku byabwe naye nammwe musirise muwooza Kyagulanyi tuyambe simanya Besigye simanya Kabuleeta simanya Lukwago gasiya teri agenda kukulwanirira gwe munnayuganda olina kyekolera gwe Matovuze sijja kujja kufiiririra kati kankubuulire ekisemberayo ddala njagala otegeere bwe mba mwesiga abantu mumanye nze bayinza okungamba nti okutta Nalongo n'okutta nze tanze mukyalawo tifo ky'okumutta n'okutta nze battemu nze yasigale kuki emitima balimba nze njagala kubuulya amazima gwali aweza mbu simanya Kyagulanyi simanya atwanira simanya gundi you people let me tell you nange Matovu nja kukolako byensobola. Ssalongo Nalongo tomwagala kutuuka byanjawulo okwagala n'okufa bintu biri tebikwatagana. Twagala abazadde baffe tebaafa olwokuba twali tubaagala nnyo. What are you talking about? No, nze njagala kubuulya mazima tebaafa. Waliyo omuzadde ayagala omwana we okufa tebaafa wano bulijjo. Ayinza okugamba nti kakati ku mwana we afa naawe ofa nti nfa era okujjako nga owadde walwala kansa ng'omanyi era obudde bwonna mwaka gumuwofu oga waayi ekyo kyo kankijjeko naye ng'omanyi oli kiriya nze Matovu nti kakati omwana oli asigale nti nze munkuba enze nfe kuki buli omu alina geemu ye bwe nkutidde n'okutya kati ate nno genkubuulya ge mazima agasembayo ate buli omu kyalina buli omu kyakola ki ago ge mazima nja kudda no mu kamera agambe bankubamu amasasi kuki so kyensobola okukola I can resist n'omulwanirira naye bwe banyweza bati fukamira wali bamasasi batukuba oli bw'otemya tegeeza Nalongo bw'osigala otunetegeeza gwe ntemya. That's the reality. Oyanguwa mangu mba nalitemeza dda n'okwebakanyiriza n'okwebakira waawo. Now that expression ekukakase kye tulimu n'abakulembeze baffe. Oyinza okwoza nti banyigirizibwa naye gwe gw'osinga okunyigirizibwa okusinga bo. Twalanidde ku byantobazi negamba nti abakulu mu gavumenti tebasula mu ntobazi balundiyo byennyanja nakola experiment za bikere nga business mwate mujje musula kati kugwe naye ani alina obuzibu kati aviva yakulwanirire kuki abimanyi baleta ku wano Patrick ya mama Mbabazi nga sukali alinye ebbeeyi bintu bikyuse bagamba kilo ya sukali egenze kasanvu nagamba ndeka namwe mwe kikulu opposition mwogera nnyo yagenda okutuukayo ng'eri ku wazali kakaga lwenda nga yassemu ebibiri awo bisatu agamba what I thought it is 1500 yenga ajjukira bayingirira mu lutalo nga sukali ali ku 1500 kilo
batuta obuyinza awo emyaka 5 egyasooka nga ali ku 15 kubanga tagenda mu katale baleeta kutiye waka anti tagula baweereza ebintu sukaali biki bajja mu sitoowa ne lwayagadde okugula katugeza agulya nnyina obaani akwata sente naziwa dereva oba omukozi n'akwata $2 million namugamba agenda okolere maama shopping mama akubulire byayagala n'agamba nti njagala sukaali njagala kulya ku mugaati ndiye enkoko bw'agenda nkoko n'agula nkoko 10 tamanyi nakoko yaguze mmeka bino ebintu lwakuba tuli bambi gavumenti netufuze bubi nnyo n'obuntu obutono tulabanga ebyakabi nze nange we nabeereramuko nga nyinamuko ku mbavu supermarket eri awo kyengera balina okunitwala n'ebyebbanja ngera bamanyi nja kudda enkya eri awo kyengera awo amiriwa busegaawo nga ntuuka businga otuuka muyaga nti kubuzeko gumu tofayo jazireeta because nali wa lulango tebaneekengeramu ojja n'opaakinga n'ogira nankani kati embeera bwetandika okukyuka bampa akapapula nsomako bwe nti nabekiro ya sukaali bwegula bajinguza $200 ng'ate mmanyi ku buduuka ere waffe yali ya 380 ogenda olaba $200 muti gwa sabbuuni nga n'ogweyogeddemu 5 olwongo tandise obbiraba bye wayitanga obuyisi kubanga ati ogira meka bayisaako baswayipinga bayitako munyizi 11,000 n'omuwe emitwalo 15 ajjeko 11,000 kubanga nako omutwalo tokayina oyina 5 nga nakenda akasigalamu nga isoke nojjako ginena nomugaa isoke nomuleka naye kati wano niye nga ate 2 tozimpadde ebbiri zange sorry nakwata 2 nazikuwa kati otandise okunoonya n'2,000 omanye obukulu bwazo sukaali yali wa 380 wano omuguza $200 nendaba enjawulo nusu ebi bina nembagani nga mutuseera nnyo sukaali ku bina ebiyiseemu bina kakati olw'okuba embeera etunyize tutandise okutuna ku buli siiti buno ebina bino 10,000 nga tolunzirizza webaddeko mu hoteri n'oli ebintu bya mitwalo 3 naye n'10,000 weyagala ogenda lubanjayo era batalukogani omwana oyo tanziriza balansi wange abantu bano sibeesigwa ku 10,000 kubanga gwe lukola enjawulo y'amaanyi nnyo kati awo Uganda bannayuganda abasinga obungi we tuli nti olw'okuba tuli baavu nnyo n'obuntu obutono tubutwala nga kintu kiki ekyamazima sijja kulima naye simanyi bbeeyi ya sabbuuni ya sukaali nga simanyi nina natandika okubyetegere nga ne supermarket ziseera siddayo ziseera ampeeyo wali ate ampe na kwota abadde agulawo nomupaking kilo 5 kilo 2 tebapima ngati ampe kwota wemunamumalawo naleeta omulala kati eyo description y'obwavu entuufu y'abannayuganda oba n'emmotoka ng'olowooza mbu oli wakabi n'ogenda ku pampu n'ogenda ntiramu omutwalo gukutuusa kaniye nga n'enkya gw'ogenda ogivuga ne bwetaddemu emitwalo 3 esigala yiyo gwo nagivuga niye ogamba teekamu mutwalo 2 gijja gindimu guteekamu 2 gijja gindimu ate ekera n'okyama ku pampu ogamba nti tekeramu akantusa mu kibuga naye gwe olishiwa bwonabo okubeera ojja kwongeramu nawe olwatuteekamu lumu but because mentality ega nti why bwe birema njirekayo nsigazaamu 2 gya gindimu wano nawe level bannayuganda gye batutuusizzaako yeeyo nti otunuulira obuntu obutono kati bannayuganda tobanenya embeera gye balimu n'akantu akatini bwe kati kabajja kuki ku mulamwa ojjukira ku byampubuga $5,000,000 ne bazituuma ebintu bingi zizimba eddwaliro zikola kino zikola kiri naye n'ogamba omusajja bamuyita Kayindo Tafire alina claim ya $9,600,000 ku ttaka ly'enjeru lye tumanyi liyabba obubbi ate bajja zimusasula naye oli ku $5,000,000 bw'obanga oyagala okupima obwavu lowooza ku ssente z'osobola okufiirwa nga tofuddeeyo kasoba nga okyasobola okulondera eky'ebitaano kyaguddeko n'okimagamaga bwoti n'okimagamaga manya okyali bubi
awo Uganda wekola ki Wetutadde. so bwolaba abantu nga beeyisa mu mbeera ey'enjawulo abaana babatadde ono alwanira bulamu ono yandibaddeyo bambi n'asigalayo naye ate akola atya people abantu embeera si nnungi so kyonna ekiriwo ekibakanga kibakanga osanga Matovu ng'afuga akalandi cruiser awo ka $3.5 kakadde oga yaguze enzibu avulumula emmotoka nkadde negwe olaba akola ki naawe ogatta bulamu so gavumenti etufuze bubi enewe era byonna ogenda n'obuuza wano ebintu nentunula bwenti nga gwe olaba kirimu amakulu nga sinagenda naye nga ndabira ddala bambi ekikutawaanya mbeera mbi nze nkimanyi gw'okirabira ddala nga